Mbadde mu nyumba wano mudiiro wano nga ntudde abaana babadde sayidi emanju n'emmotoka efubutuse mu kkubo eryo baddeko abantu basatu wangulu nijja nekuba omuti guno gwe guyambye mmotoka yandiyingidde mu nyumba ate bulijjo wano wabeera akisidenti nobwezi ba boda tiwayita wiiki nga tere akisidenti wano naye leero kiyambye omuti guno naguno muyembe guno ekuyingira mu nyumba tuwonye nze nabadde ntudde mudiiro awo ne TV naye mbuuse byonna bibadde mbuuse nenzijjaku amasanyalazi ngendo nina abaana bazzukulu babadde manjewo babadde bazaanya basoma emanje eyo ne bawona ne maama mwenyine bona babadde manje nze mbadde munda muno nzeka tubadde awo kati katwala ekiga tutudde awo tugenda maka evu eri emisinde ngejja emisi erigiraki waliwo waboda abadde ava wano abadde asa ekkubo emisi waki emisi waggulu era tugamba ndi mufa ne tutuvaawo makaisaawo nekuba omuti ogwo naye gwali wansi nekuba enyumba ya muzeeyi nyumba negwawo bava batute nga bali bubi babadde basatu owokuna yadde mukasasiro yawonye madde wano emmotoka neva mu gizagiza waggulu nejja esala oluguudo omulundi gumu netomera ennyumba naye ng'obuzibu buvudde ku mmotoka butasiba kubanga emmotoka eremereddwa okusiba neyingira ennyumba asitegedde driver avuddemu ng'amenyesa omukono nabadde waggulu kasasiro oli naavaawo n'atomera akayumba naye alayika afiiridde nawo ebadde eva waggulu mbuya collectinga kasasiro kakati bwevudde bweti embuya kirabika kujoininga main road ne breaks nezifairinga ne crossinga bucrossinzi nekuba omuti oguli awo neyingirira n'ennyumba naye luckily enough wali ku nyumba tewabadde bantu naye ba occupants driver ne ba occupants abala babiri abadde motoka bafunye serious injuries era tubaddusize emulago oli agala musi kino kyakaliza buta atajja kuwona ono baana okusinza ku This is Kingdom TV.